lyemulago egombe ye pulani yemu mbale pulani yemu eyemulago kati bano abantu abatali manyi kono lyatandika lwaki balitunga ne bajjaja bakubaza tetujja kukkiriza oba batutta oba So what's their response towards that cause? If you read my letter, Bampita Nasuna Farida nakazaala abaana 9 nina emyaka 56 lwakuba sikula nakona abaana bange bonna mbazaalidde Mulago Hospital ku ttaka eryo ng'emmere tugigula mu Katanga abaana bazadde bannaabwe ne bannaabwe bazadde bannaabwe n'abazzukulu we bakulidde era mu ddwaliro we mbadde mbatwala nga tugenda eddagala batwalya bwerere naye ku ssaawa zino ani ayagala okweŋŋanga ettaka ly'emulago okulibba omuli ne bapulezidenti abasirise nga ne pulaani yennyini ey'eddwaliro eyo yali si y'abano abaliko kati abo bannakyemalira omusajja Amini yatuzimbira eddwaliro bwokote ne bateekamu n'abantu bababbi bansanga bisibe baagala okubba ettaka tugenda okukwata abadde emitalabu w'amayanja abali wano mwena muweereze obubaka twekwatire wamu kitole tulwanirire ettaka ly'emulago ababbi tubagobe emisinde baddeyo gye baava bategeeze obujjajja bw'abamaama busibuse mu nsooba wali mulago tutuula ku mulago naye tetugenda kukkiriza wadde n'akantu n'akamu okulaba nga mulago bamutemako wadde akatundu akadesimuulo tetugenda kukkiriza tetugenda kukkiriza nfuddeyo era nesoboddeyo okuvaayo okunga buli muntu yenna aveeyo yenna gy'ali ajja alwanirira eddwaliro lyaffe ery'emulago nalwalira bonna gye bali buli omu akiwulidde ajje asitukire wamu ajje atulwanirireko eddwaliro lyaffe balime ddikola ki Nunca falta dar algo nada. Through their lawyers, Mabudas and advocates, giving them instruction, and it goes temporary development permission to remove an existing structure on plot 70790. So mukama wange ndowooza maliriza Faliro lyemulago eryo egombe ye pulani yemu mbale pulani yemu ey'emulago kati bano abantu abatali manyi kono lyatandika lwaki balitunga ne bajjaja bakubaza tetujja kukkiriza oba batutta oba tujasigala nga tulwana olutalo Afaye bakuwandiikira ekikwatako